Kwaniriza kwa lipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ng'enkuba ekyagenda maaso okufudda emba mu bitundu by'eggwanga ebitalimu mu budde nga buno abasawo batukubiriza okuuma ennyo obuyonjo okwewala endwadde nga kolera ssaako n'emisujja egimu omuli typhoid. Bwe tukya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale byafunyeeyo enkuba olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde obudde bwabadde nga bwa kinnyikaggobe ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikaddyo ssaako ne mu bukiikakkono obudde bwabadde nga bwa kiddedde nga kino kyavudde ku kinuunampewo ekitudde ku Sseguyanja Buyindi ekinuuna empewo okuva ku lukalu lwa Ssemazinga Africa era nga kino kiviiddeko omukuubo gw'enkuba okusenvula nga gudda mu buvanjuba bwa Africa omwo nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika olunaku olw'omukaaga mu biseera eby'okumakya n'enkuba okuva mu buvanjuba masekkati bugwanjuba ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira okufunayo oluwandaggirize okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale yo tusuubira akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okubeera ku degrees 29.3 ate mu kibuga ekikulu Kampala ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 27 olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 25. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ebyebunaayira mu Lagos, Addis Ababa, Nairobi awamu ne mu Moscow tusuubirayo enkuba wabula ng'eyo enaatonnya mu Lagos tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu olwo yo mu London tusuubira okukwatirayo ekiddedde olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu mu New Delhi tuyisuubira okutuuka ku degrees 43 awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo sula bulungi.